Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu mu 2010 Obuganda bwagwamu ekiyongobero. Amasiro ga Bassekabaka e Kasubi bwe gateekerwa omuliro ne gabengeya okakana ng'ennyumba bwe zibwazaala mpanga yonna esirise. Embeera eno yaleka Obuganda mu nnaku etagambika. Ate Gwajabagira Beni we yatuuka mu masiro mwali mugalamiziddwa kitaawe ne bajjajjaabe nga gonna gaweddewo n'atuuka n'okwoza ku mmunye. Wansi w'obukulembeze bwe yali Katikkiro mu kiseera ekyo Oweekitiibwa Engineer J.B. Walusimbi enteekateeka z'okugazzaawo zaatandika. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokutaano mu 2014 ennyumba mu zibwazaala mpanga yatandika okuzimbibwa mu ngeri y'obwegendereza n'obukugu obw'enjawulo wakati mu kugoberera obulombolombo n'ennono. Kati oluvannyuma lw'emyaka 15 eddimu lino likubiddwa oluku mu mutwe. Bassebo ne bannyabo ekituleese wano olwaleero kwe kulangirira eri Obuganda nti omulimu gw'okuzaawo mu zibwazaala mpanga guwedde leero nga 12 Desemba 2025. Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atuuse mu kifo kino atambudde butereevu okutuuka mu nnyumba enkulu mu zibwazaala mpanga era n'awera wakati mu kulanya olw'eddimu lino erikoleddwa. Nze Charles Peter Mayiga ndi mutabani wa Sepiria Mukasa, ndi muzzukulu wa Mariko Lukabazi, ndi muzzukulu wa Mayiga. Ono wano waasinzidde n'ategeeza mu butongole ng'omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi bwe guwedde. Nasuubiza nga ndi n'ekibinja Kabaka Mutebi owookubiri kye yankwasa okumaliriza omulimu guno era guwedde. Katikkiro wabula ategeezeza ng'omulimu guno bwe gukoleddwa wakati mu kusoomozebwa kw'enjawulo ekiguviiriddeko kutambula kasoobo gamba ng'ebbula ly'ebikozesebwa ng'essubi enga ebinsambwe n'ebirala. Atunula obutunuzi bw'alaba essubi linaalooza nti kyangu nnyo okulifuna. N'emitendera amasiro gano mwe gayisibwa okuzimbibwa nagyo gyagaletedde okutambula akasoobo. Waliwo emikolo egy'obuwangwa egirina okukolebwa ku buli mutendera. Waliwo n'abantu ab'ebika eby'enjawulo abalina okukola emirimu egyo. Okufuna abantu abatuufu mu bika ebikwatibwako ababa balina okukola emirimu egy'enjawulo nakyo kitwala ebbanga. Olw'okuba omulimu guno ogw'okuzimba amasiro gubadde tegubangawo mu byafaayo bya Buganda, ennono ennambulukufu ey'okuzimba amasiro ebadde temanyiddwa, kale nga babadde balina okuginoonyerezaako. Ennono emanyiddwa y'ey'okuzimba enju z'Abakabaka so si ey'okuzimba amasiro. Abantu ab'enjawulo buli omu yali awa endowooza ye ekyatuviirako n'okukubagana empawo emirundi emingi. Newankubadde omulimu guno gw'okuzimba amasiro g'e Kasubi gulangiriddwa nti guwedde, wakyaliwo obutonotono obubulako gamba nga okutema ekkubo ky'oyinza okuyita ekisasi ku nnyumba eno eya Muzibwazaala mpanga. Omukolo ogwo gujja kukolebwa mu bbanga ery'okumpi. Waliwo n'ebintu ebirala ebitonotono Katikkiro byagambye nti byakukolebwako amangu ddala ng'amasiro gano tegannaggulwawo. Ssekabaka Muteesa olubereberye yalina engo yali yeekuumira awaka nga yagiwa erinnya Mayanja. Engo eyo tugenda giteekamu. Waliwo emmeeza n'ettaala n'abakyala w'e Bungereza Victoria ye yabiwa Ssekabaka Muteesa ebyasirikira mu nnyumba tugenda kubizzaawo. Omulimu guno guwemmensa ensimbi eziba mu buwumbi 13 obwa ssente za kuno. Ssente ezo mulimu ettundutundu eryava mu nkola ey'ettoffaali. Kuliko obuwumbi 4 n'obukadde 300 ezaava mu gavumenti eya wakati. Endala tubadde tuzijja mu ggwanika lya Buganda. Okuuma obulungi amasiro gano n'okwerinda bakalittima wano wateereddwawo ekyuma ekikuba amazzi agayinza okuzikiriza omuliro. Kamera enkesi wamu n'okugeebunguluza bbugwe. Twasooka kuzimba bbugwe okuwetolola ettaka lyonna ery'amasiro yiika 63. Ne tugattako okuddaabiriza ennyumba ezimu muzirabyeyo nga tutambula. Ez'enjawulo ez'ennono eziri eyo mu masiro twazikola mu budde obwo. Katikkiro Charles Peter Mayiga alangiridde nga okugula amasiro gano mu butongole bwe kugenda okulangirirwa mu kaseera katono ddala. Nze Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.